ng'abalamazi bongera okweyiwa ku bigo by'abajulizi e Namugongo n'abakozi b'ensimbi emitego bateze. Mu bano mwe muli abatunda obudomola abalamazi mwe batwalira amazzi ge bayita ag'omukisa agasenebwa okuva mu nnyanja y'abajulizi. Eri Kaadi bya Ruhanga tumusanze e Namugongo ng'atembeya budomola bwa liita 5. Kubanga nkolera mu saluuni essa yonna obudomola bwe bubeera nga buweddemu nze nga mpaakinga. Ebiseera bya kalo biyinza okutuuka nga mpezo z'obudomola bwange nga 10 oba 2. Bya Ruhanga amaze emyaka 5 ng'ajja e Namugongo okunoga ennusu. Akati buli kadomola nkaguza nnusu 1,500. Baba nsedda mpala mu 1000. Nenkola ki? Awo nengattawo nekikola ki? Kati bwekyali ampayo 1000, ampayo 2, ampayo 3. Omulimu gwagwenyumirizaamu era asekerera abagunyooma. Okugaana okutembeya obudomola buno naye n'osigalayo waka nga tolina kyokoze. N'osigalayo eri nga tolina kyokoze. Buli omu n'akola ki? Ate bolange ze bakoze n'otandika okubba. Abalala abanoga ennusu mwe muli abatunda ebyokwambala. Abatunda ebyokula n'ebyokunywa nabo bali mu keetalo. Wabula abasuubuzi abasinga bakaaba nti ku mulundi guno abaguzi ba muswaba bwogeraageranya emyaka egiyise. Bizinesi etambudde bubi nnyo. Ab'e Kenya bawoza tubasalireko tubaguze 1,500 muganda wange. Sente zaabuze. Sente ne tubeeraawo sirye musana. Buli ajaaga kugula layisi nnyo, buli ava n'omugamba essowaani agula 1000. Abalala bagamba nti n'empooza ebasayibwa nnyingi. Iwo omunyonyola nti sooka ogumikirizeemuko sinakola ng'awamba bintu ng'agenda nabyo. Wabula ng'amaziga g'ente bwe gabeera essanyu ly'amarembo bo abali mu by'okwesanyusa ensimbi bayoola. Muno mwe muli abaatutte eŋŋamiya e Namugongo abantu ku beekubisiza ebifaananyi oluvannyuma ne basasula. Kisinziira olunaku bwe lwanga lutambulidde bulungi naddala nga nzize eno sobola okukolayo emitwalo 2, 3, 4 oba 5. Olunaku lw'enkya y'entikko y'ebikujjuko by'abajulizi eby'omwaka guno. Herbert Ziwa, NTV Akawungeezi.